amawulire okuva ku Mulabuzi Entertainment omukulu gwe bayita Yesse Oman Rafiki ebbanga lyonna abadde anoonya omwana w'obuwala ayinza okuba ate nga atandika okuba ate nga mupromoting oba obuuli awo asobole okuba ate nga amulaga eri abantu okukuza ekitone kye nga bwe yakuza ekya Vivian Tendo mu mbeera eno. Yesse Oman Rafiki abadde akyanoonya era nga abaana asobodde okuba ate nga bafunye. Gwasookedde ddala mwana mulala muyita Vanessa Perry. Vanessa Perry endonga asobodde okuba ate nga agikubidde ddala era nga abantu badde bakyabulamu kumuwuliriza kumuwa matu kati naakwatiddwako abasajja ab'amaanyi Yesse Oman Rafiki Eliakisi be bagenda okuba ate nga bamuyambako akadde kana. Amawulire gano ngafunye olunaku olwaleero okuva ku Mulabuzi Entertainment nga bategeeza bamusayininze Vanessa Perry abaddeko n'ennyimba nnyingi ezasobodde okuba ate nga akuba akadde kano. Abadde okuyimba abadde mwali ayinawo akayimba bakayita gulinzita, waliwo akayimba banana, wambuna n'endala nnyingi nnyo. Omwana w'obuwala ono okusoma kwe yasobola okuba ate nga asomera ddala era ebitabo n'abikugukamu era ng'okusoma yasoma bano abakola mu nnyonyi babayitaani abakola mu nnyonyi abo abakyala abaweereza bye yasoma ne wabula endongo yasobola okuba ate nga emutwalaganya mpola mpola kwe kuba ate nga ayolekera paka ku Mulabuzi Entertainment akadde kano bamusayinize Vanessa Perry. Vanessa Perry no oyinza okwebuuza njawulo ki ye gy'ayina gye basobodde okuba ate nga bamurankingamu mpola mpola. Ayina style gy'ayimbiramu bw'olaba nga Shiba ne Vinka omwana w'obuwala ono bw'ayimba mpola mpola ayina style, ayina performance yeetabu ennyo, stage performance ate nga mumalirivu okuba ate nga akuba endongo ye. Ayina version ez'enjawulo zasobola okuba ate nga akuba si ddoboozi lya wansi, ayina vibe ey'amaanyi ennyo. Mwana mwala we gwe bayita Vanessa Perry gwe nkutegeezaako bamusayiniza olunaku olwaleero kuva mu Mulabuzi Entertainment Yesse Oman Rafiki gwe nkutegeezaako katini. Nkutegeeza signing bannaffe aba Mulabuzi Entertainment basayininze Yesse Oman Rafiki era ntegeezezaako nti basayininze mwana muwala gwe bayita Shami K. Shami K bamujjukira yamanagingwako omukulu bamuyita Katsi. Katsi oyinza okugamba nti oba Katsi ekyamulemesa oba covid yawo yayingirawo mpola mpola naye ng'omwana obwana naye bamusayinize ku Mulabuzi Entertainment kutegeezeza Vivian Tendo we yava baleese empologoma z'endongo bamuyita Shami K. Shami K ekyenjawulo kyoyinza okuba ate nga omulamuko omwana muwala ono amaloboozi ayina amaloboozi ag'ettabu ennyo nga bw'olaba Vivian Tendo nono Shami K oyinza okwebuuza abadde akikuba naye ate ki abadde abulamu omuwandiisi w'ennyimba ayinza okumuyambako management abadde ekola byonna naye nga tebannazuula ki kyayinza kuba ate nga akola. Abakulu bano bamusayinize okuba ate nga bazudde nti ayina eddoboozi ayina amaanyi mu ddoboozi ate nga n'ennyimba aziwandiika. Omwana muwala ono gwe bayita Shami K bamusayiniza akoze ennyimba nnyingi nnyo naye akayimba kwe bayita Super Award akozeko ennyimba ne Daddy Andre n'abayimbi abalala bangi nnyo asobodde okuba ate nga akozeko nabo. Mwana muwala oyo gwe basobodde okuba ate nga basayinize. Bw'oba omulabyeko omwana muwala oyo ogenda kuba ate nga okakasa bannaffe aba Mulabuzi Entertainment akadde kano be bayimbyi awo balinawo obudde buno balinawo Vanessa Perry oyinza ogenda ku YouTube n'osobola okuba ate nga olaba waaka yenna agenda kuba ate nga atandika okufuluma. Ayaya waliwo ne producer omupya gwe bagenda okusayininga mu Mulabuzi Entertainment kintu kya ttabbu nnyo ennaku zino bakitaddemu amaanyi yembeera bwetambula okuvako mu Mulabuzi Entertainment. Producer nja kumukutegeeza gwe basayinize budde bonna wa ttabbu nnyo n'abadde akikuba naye nga abayimbi be tulinawo akadde kano Vanessa Perry ne mwana gwe bayita Shami K. Shami K oyo mwana muwala oba oyinza omuyita Shami Mukalule Nalukenge. Mwana muwala oyo endongo yagitandika 2015 azaayiribwa mpola mpola. Abaddewo n'akayimba bakayita Ronaldo, waliwo akayimba ani yakakuba ne Grenade, waliwo akayimba kabayita Amina, akubyeko n'abayimbi nga Jazz Mavoko, Nati Nathan, Daddy Andre n'abalala bangi nnyo. Awo ndo wakwatiddwako abasajja abategeera endongo aba Mulabuzi Entertainment omukulu gwe bayita Yesse Oman Rafiki n'omukulu gwe bayita Eliakisi be bagenda okuba ate nga batambuza endongo yaabwe mpola mpola. Okulonda bwe kutambudde abayimbi abateekayo empapula zaabwe abo nno be basobodde okuba ate nga bayise mu kasengejja abayinza okuba ate nga bakikuba ku level gye baagala. Kutegeezeza Vanessa Perry akikuba nga Shiba ayina style performance y'ettabu ate maloboozi ag'owansi. Shami K ayaya yembeera bwegenda okuba ate nga etambula. Vanessa ayinawo ku nnyimba zasobodde okuba ate nga akubyeko. Vanessa ayinawo akayimba kaakano